Kitalo afudde ate ye kayima akakasizza nga bwalya ebisiyaga. Video njina masawo abategesi b'ebivulu mukwano akamwe kaweddemu dda ate ye Muna bwatyo byonna bina masawo ngenda bambi kutusako naye nga sinnakwongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wamulabye UG tiddalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatina kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell aye tubeere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde Hajati Kaloddo onaakulombera eddwa bina ebikutte ne bita ate nga gwe wenaagala okulangira akalango ko konna oba bizinensi so tukonako ku namba esimu asaawo aye ne tubeera nga tukuyamba nga sikulwisizaawo omwami oyo gw'olengeraawo amanyikiddwa nga Godone wava muno era ng'olunaku lw'eggulo baamubise mbu yafudde naye ate waavuddeyo abantu abamu abagamba mbu bali kumulongoosa era nga akyali mulamu just tumusabire akole ki abeere bulungi naye nga posti zo ezisinze era nga abantu abasinga bapostinze ne bagamba mbu yafudde ate wane Uganda kasita mukwano bakubika omanya bumanya kabeera kaweddeyo dda naye bw'abanga yafudde tusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa naye bw'abanga akyaliyo omulamu ate bambi tumusabira alabika okuba ng'awonera ddala era ne famire ye ate bambi Mukama asobole okuba ng'agigumya era ng'agisaasire kinaba kivuddeyo ekituufu n'ekikyamu byonna nja kuba mbikubuulira ate ye kayima anti omulengera ali ne girlfriend we naye nga abo boolengerawo basajja n'abasajja era nga kayima ye yagambye mbu ye yazaalibwa ge era nga ebintu by'ebisiyazi tabirina mu buzibu era mukwano ono okuva bwe yava e Saudi Arabia bw'atyo n'agenda e UK era kati asobola okwogerera ddala kiki ekituufu kyakola ki kyali era nga tatya kubyogera mabegakaawo yavaayo n'akola video naye ate kankutuuseko omutima ng'atubuulira buli kimu bwe kyabadde lwansonga abasinga bangi temwategedde kayima kye yabadde ategeeza bwe yabadde ayogera ku bisiyaga kubanga yabadde ayogera mu luzungu ate bangi kummwe mwalya school fees temwasoma n'olwekyo ngenda kuba mbaddiramu mu Luganda kubanga bangi mbalabye mutandise okutokomakaawo omugambo musala omugambo ku bigambo bye mutategeera n'olwekyo ngenda baddiramu mu Luganda lwe mutegeera mubitibwana tusimbudde bwati bwe yakatandise yagambye nti amanya gange yenze afa kayima enva Uganda ndi wa mukisa nnyo era ndi munnamukisa nnyo okubanga ndi wano e UK ne basiyazi bannange kubanga wano e UK tusobola okweyagalira mu kisiyaga nga teri atukuba ku mukono yadde ate otugambako yatutegeezezza n'agamba nti naye ekisinga omuluma ennyo gye mikwano gye baganda be abali e Uganda awo abasiyazi naye nga bambi tebasobola kwesiyagira Uganda mu ddembe nga teri abakwatako kyamulumye nnyo okumanya kyamulumye nnyo yatutegeezezza n'atugamba nti mikwano gye era baganda be abali e Uganda awo abasiyazi nti bambi bazaalibwa basiyazi teri yabagamba teri muzungu yabagamba nti kati mutandika okusiyaga mbu abaana abo mwana tu abasiyazi abali e Uganda mbu bazaalibwa basiyazi n'olwekyo yasabye nti mubaleke besiyagire Uganda awo mu ddembe nga teri abakwatako byabadde bigambo bya kayima mubitibwana bwatyo kayima yatutegeezezza nti ate ensonga eno ey'ekisiyaga si yakwegaddanga mbu kwefubutuka buutu mbu ekyo si ekisiyaga mbu just oba feeling omuntu love just love naye nga temulimu kwefubutuka buutu byabadde bigambo ate ebya CEO kayima si byange mu kavidiyo kano ndete ati munayite mwasoma kati mbavunulira ate bimavunira byebyo saagala kuwayiriza sinnagambako nti yagambye nti musiyasi wabula njogera ebyabadde mu kavidiyo mukitegedde mubitiibwana omulangira tannakonfaminga nti musiyasi naye nga yagambye nti alikweyagalira UK ne basiyazi banne point ezo zikwate bulungi ekyokubiri yagambye nti ekisiyaga sikwefubutuka buutu kyokka eyo point yakubiri ekyokusatu yagambye nti omusiyazi bamuzaala musiyazi ekyo kyakusatu njagala okwate points z'omwana ono ziyayogedde get the points was analyzing segedde naddala bamemba ba parliament this is a message for you mubeko kyamupikinga oath
osanga abanatu abasiyazi munabawayo chance mama kiyaga kyakutaka timogekebwa na namuli wange ali e Masaka mukwano mutabani wotannaba kuyingira kisiyaga mukwano wanula kayembe ojja mugamba kyomugambye naye akuddamu First of all, enviza nyenzago zikola bwenti. Akati gwe mchala. 1, 2, 3 and go. Wanula kayembe 2, tundula mvunza 3, na fasilimu 4, tuna febi 4 for 5, TD 5 6, 6 soluzungu 7, tuyambemu 7, 89, 9 aliyeyo 10, tenula gadumbu good, ogudumbuluguna, ogusakiro gubone guno ogunabiro, guno ogunabiro, mama guno ogusakiro, munayiwa, tienda kumana byonkoba. Iwa nze tienda kumana byonkuba mama gwe pempeneko pene nabalaga picture pempeneko nabalaga picture mama guno ogunabiro gubone guno ogusakiro kuba biki aye munya tienda kumana mama tienda kumana iwa tienda kumana pempeneko pene nabalaga picture pempeneko pene nabalaga picture pempeneko pene nabalaga picture yiwa ogunabiro mama yiwa ogusakiro ninza tienda kumana munanze tienda kumana byonkobera genda obikobera abewa imwe muna iwa tienda kumana tienda kumana tienda kumana jokobera abewa imwe. Nemwe abategesi b'ebivulu mu Dubai sente muzijjawa ebivulu bifuuse ebivulu mu Dubai abantu bali mu bizibu bya visa balina ennaku yaabwe muleeta bayimbi temubasasula naye abayimbi balinga abayimbi buli mutegesi w'ebivulu mu Dubai bane mufaaki mulina kye muyisaawo kiki muli nalaba Chosen Beki Kabakko ndabye Popo Pate ate nno abantu tebabijjamu kati ndabye Afirigo bandi gye batimbye ba B2C sima wayiki benda kiki muyisaawo ki mwetereeze mwe ab'ebivulu mu Dubai